Palaso atutteko abaana ba muganda we munnanga ate autu ekiri eno munnanga ate kikabuka byengenda okubeera nga nkutuusaako so nga ate ensonga za pasita Massa Ssemakula munnanga ate tezinnaggwa entabwe yaviira ddala munnanga ate kwogerera munnanga ate Bobi Wine so lumbuye nno amwanukudde Bamita Jaminati nsinza ku Jaminati Yugi byengenda okubeera nga nkutuusaako kakasa nti osubscribinga kosaate n'okulayikinga video kasita obeera nga tonnaba butereevu ntandise munnanga ate n'omuyimbi Palaso kakati nno yeeyongedde munnanga ate okwogeza abantu obwama olunaku olwaleero atutteko abaana bano munnanga ate abaana ba muganda we AK47 omugenzi era nga bino bibadde bikyali biti ng'ajjukira nti nno emabegako baakamala munnanga ate okufiirwako maama waabwe omukyala munnanga ate Nalongo Magi Kiwesi esaidi so Palaso wali munnanga ate okulaba nga ensonga munnanga ate abaana bano abafaako abasanyusaamuko abatwalakoko mu bifo munnanga ate eby'enjawulo okusanyukamuko katonotono awo mpolampola nga boogezaawo okulaba akatambi ako na bino nabyo munnanga ate nabyo bikulu. Palaso geeyiniza abawagizi n'abaali bakukyawa baabivuddeko kuba waliwo ebintu by'okola kati bakuyita father of the year okitegeera n'abaali bakukyawa baabitadde era kati ndowooza gw'omu ku bayimba abakyasinze okwagalwa because of loving abaana b'abaganda bo of loving baganda bo of loving your parents you are like an inspiration oli kyakulabirako by the way era Palaso obanga love percentage obadde oli mu 7 kati oli mu 9 you have gained a lot of people who are going to support you olw'omutima omulungi ebintu ebimu obadde tobiraganga ng'obikolera behind the scenes ofathering abaana b'abaganda bo AK amufure biki naye nga people have come to know what really Palaso is era big up on yourself ogeyiniza abagalwa bannange ensonga munnanga ate eza pasita Massa Ssemakula tezinnaggwa kaakati nno lumbuye nno amwanukudde pasita Massa Ssemakula yavaayo ko wali n'agamba nti no lumbuye avaayo nti n'amwogererakoko munnanga ate ebitali bituufu so yonna gye bigwedde muganda wange tunuuyira akatambi kaako ndyoke nkuze pasita Malaya Martha Ssemakula obaka nabufunye era ndi wano okudda mu butongole ekisookera ddala kyenjala kusooka okugamba kuva ddi nga bamalaya beetabika mu basumba ba bulijjo pasita Malaya Martha Ssemakula kuva ddi nga bamalaya banneekolera gyange beegatta mu basumba ba bulijjo kyatandika ddi kubanga ensi yonna yategeera bulungi gyogekinoka confirming nti wali otunda animal feeds abaana bakusookera mukono eri ne bakugirayo bwino bamala okujja emukono nze nekuleeta mpaka kabalagala kikuba mutwe n'amanya nengabulira abantu geweyita sineeke nengabulira abantu nenkuleeta mpaka nateete gyewatunda animal feeds ensi nenjibulira kati bwe najja akatambi akakonfaminga nti we state agent okulaga ne state ate wanyiizi munyiizi maamu lwaki onyiiga kati njala sooka kukwata mu bigambo byo pasita Malaya Ssemakula Martha ensi eryoka etegere bulungi era njala kuzannyira abantu akatambi kano bakawulire bulungi nnyo naye bifo nga sinnakazannya bino bigambo njala bigamba nga sinnazannya akatambi kano gwe pasita Malaya Martha Ssemakula ow'e Nateete.
amanya gange ekirungi ogamanyi naye kansoke nkwate mubigago gweyogere nga sinnakazanya wagambye nti nina okulokoka munnange okulokoka si tteeka okulokoka kuba kusiiba kwa muntu sinatuuka mu myaka girokoka kinjagala sooka okugamba naye ng'ate ndi mukkiriza sinatuuka kulokoka naye ng'ate ndi mukkiriza sinatuuka mu myaka girokoka ate era n'okulokoka nandibadde ndokoka naye ebizibu sinnatuuka kussa likola bizibu bintwala kulokoka kuva mu ddiini gye banzaamu gye bambatirizamu ate okugenda okukyusa eddiini ekyo nani njagala okiteeke mu mutwe gwo kati akatambi katandise mu butongole era tukatandise tutya ngenda sooka kukwata mu bigambo byo ndyoke nkunnyonnyole obuvono obuddo bw'ebigambo bweyogedde akatambi kekaluwa kekano wano mayinza ebigambo byawe mbizanya bulungi nnyo bwati bwe yayogedde mumpulirize bulungi nnyo ojja kwejjusa lwaki wabyogedde byagambye bwati internet okwo kuliko omusajja gwe bayita lumbuyi yenze internet tebizema nundas lumbuyi bwe lumbuyi nkubirako essimu nkubulira ebituufu alright Pastor Malaya Martha Semakula wagambye ku internet kuliko omusajja gwe bayita lumbuye nti era lumbuye oyo ayogera ebigambo bingi nnyo si bwe kiri nti ye n'ogamba nti nkukubireko essimu ombuulira ebituufu maama atundayo lesaya atera okumazaawo kati nze nkwate essimu nkukubire nkugambe ki mboozi ki gye tugatta wakati wo nange nze siri muguzi wa animal feeds kyekisooka ompulya bulungi nnyo Pastor Malaya Semakula siri muguzi wa animal feeds nze sigula bamalaya kyekisookera ddala so sirina nkolagana naawe ate era sirina budde bugenda kukubira ssimu egyo gyemize gyammwe gyemmanyiko gimu gyemmanyiko kubanga mwemba manyi obuvo n'obuddo kati wagambye kukubira essimu nze nkwate essimu okukubire ate nga bw'otunira facial expression body language y'omukyalo ono munnange kafulu mukyakolera akimanyi era kyova olaba yeekazanga omusazi w'ebyayika okkubo tosobola kugamba muntu gw'otasanga mbw atakubira essimu okubire ku nze sigula bamalaaya sigula animal feeds kati sirina nsonga lwaki kukubira essimu okunnyonnyonnyola ki sinze gweolina okunnyonnyola olina kunnyonnyola public bye bakwogerako bituufu oba nedda ompulya bulungi nnyo so tugenze mu maaso and you get the documents, you get the tablet. Oh, no, Pastor Martha Semakula. That mouth that speaks lies may speak the truth gospel. And you gather up a multitude of people and explain to them foolish information. Awe nyini ogambye n'enkuŋŋaanya omugeto gw'abagwagwa nemba nnyonnyola ebintu by'ekisiro kansubire nti wagenza okukwata akatambi kewalabye ng'akoogera mugwagwa ng'ate enkuŋŋaanyiza n'abagwagwa bala tusubire naawe oli mugwagwa omu ku abo abawuliriza abalaba Pastor Malaya Semakula Pastor Malaya Martha Semakula nsubire gwe okukwata akatambi okukala gwe naawe toli mugwagwa kubanga wagambye bagwagwa bamuwuliriza be bamulaba kansubire naawe tuwafuuse mugwagwa oba tuli party of ey'abagwagwa gy'oyogerako tugenze mu maaso ngenda kuddamu I was watching the last video you posted and speaking lies. Now you're campaigning for the president that you may vote for him. Except when the president recruits people that you understand. But if he still bring out people like that, we shall raise up our voices and let people know the truth. If somebody is given in like if you're still minding of the opinions of men, you're going to shrink. You look at a very fat man and you say if the Lord can give him a dose of understanding. All right. Kati Pastor Malaya Semakula
naffe tukimanyi bulungi nnyo nti National Reverse Movement gy'owagira ne Museveni muli babbi muli batemu muli baffere ate kyekiddukiro ky'ababbi n'aboonoonyi. Era nga bw'owulidde munnange ate weebityo simanyi yonna munnange ate gye binaggweera ebya Pastor Massa munnange ate Ssemakula. So obutasuba munnange ate update yonna making sure nti no osubscribinga ebisigadde tujja kubeera nga tukuwa update gwe kasita obeera nga osubscribinze.